This is from Pantilla in the day, Musibi omuti abalungi abagalwa beekomere gupije the news anchor mbanirizaako mukadde kano kennyina era nga bwentyo nyongera obbebaza gyonna gye mutusaako engalo eyo gye musinziira. Ntandise n'akabenje akagudde ku luguudo lw'Ekiwologoma Nakwero ku kyalo ekimanyiddwa nga Kitukutwe, emmotoka ya Primo UAX 237P bwe yatomedde emmotoka ennamba UAM 516B ekika kya Harrier bwetyo nettirawo omukyala amanyiddwa nga Taka Florence ono yabadde mukyala w'omubaka Julius Maganda. Emmotoka eno kigambibwa nti yabadde epakingiddwa ku bbali nga omwami afulumyemu agende alamuze ku bintu so nga ate omukyala yabadde apanga ebiguliddwa mu mmotoka. Awo nno emmotoka ekika kya Primo gye yaviiridde ng'eremeredde omugoba waayo n'emunyigira wakati w'emmotoka zombi. Ono yafiiridde mu ddwaliro gye yabadde addusiddwa okufuna obujjanjabi so nga ate abadde batambulira mu mmotoka eyatomedde bombi babadde basirikale ba poliisi y'Ekira Division era nga nabo bali mu ddwaliro bagendera ddala maaso kubanga ate bajjanjabibwa. So nga ate yentisa yabutikidde abantu b'ettula wali eri ku Kawempe Road oluvannyuma lwa bouncer wa bbaala emu okufunamu obutakkaanya ne kasitoma waabwe era bw'atyo n'ava mu mbeera n'ajjayo emmundu okukakkana ng'amukubye essasi eryamutiddewo. Eyattiddwa yategerekeseko erinnya erya Sharifu. Kitalo nnyo kitalo ddala. N'abagambye nti abakwata mmundu obusungu bwe balina si butegeera, bakozesa kimu mmundu kuttirawo, so mweyongera okubeera abeegendereza. Mu ngeri y'emu entiisa endala yabutikidde abantu b'Ejjinja oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Emmanuel Opuso omukozi w'oku mobile money okubibwa amasasi agamujjembula mu bwensi eno. Ono yabadde awangalira okuliraana amaka ga kamishona w'ekibuga Jinja omukulu amanyiddwa nga Richard Gulume nga wano nno yalumbiddwa abagambibwa okuba ababbi ababadde n'emmundu abamukubye amasasi agamujjembula mu bwensi eno. So nga ate yo Ministry y'ebyobulamu olunaku olw'eggulu yavuddeyo n'erangirira nga ekirwadde ky'Ebola bwe kyakutte abantu abalala babiri era ne bategeeza nti bano bali mu kufuna bujjanjabi okuva eri abasawo abakugu. Ministry eno yagenze maaso okuba nga ate ekalaatira abasomesa okuba nga bagoberera ebiragiro ebyateereddwawo basobole okuba nga ate batangira abayizi mu masomero okufuna ekirwadde ky'Ebola era ne basaba n'abasomesa bagende ddala mu maaso okuba nga ate basomesa abayizi ku butya bwe bayinza okuba nga ate bewala ekirwadde kino. Y'omukulu amanyiddwa nga MC Katse bw'atyo yavudde n'agenda maaso okuba nga ate ategeeza bonna abamusekerera olw'okuba nti alina akawuka ka mukenenya ne bakamulangira nga buli kiseera n'ababuuza nti ekyo kyokka kye balina okuba nga ate bamujjukiza buli kadde. N'agamba nti yatuukako point ey'okwagala okwejja mu bulamu bw'ensi eno naye olaba yasimatuka ate nga yeeyamba yekka okwejja mu mbeera bw'eti ey'okwagala okwetta toyina ky'oyinza kuba nga ate omugamba kiyinza kuba nga essaawa eno kimukakkanya ku ttaka. Naye ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Faith gwe yawangalangako naye era nga tumujjukira mu myaka ndowooza nga kati ebiri oba gumu kitundu emabega omukyala oyo yakyaka nnyo mu mawulire oluvannyuma lw'okuta obutambi obulaga nti yali ava kwebaka n'omukulu amanyiddwa nga MC Katse. Omukyala ono yalabiddwako essaawa eno ng'embeera gyali musinnungi era nga kigambibwa nti ali ku biragalalagala oba akozesa kye bayita ice era nga kikyamutuusa mu mbeera eno era nga wano we bamusangidde yabadde akwatiddwa mu dduuka erimu ng'ava kubba ebimu ku byamaguzi. Stupid! Shut up! Shut up, stupid! What am I explaining? I'm telling you, I think so. You didn't think that you're explaining to me. You want me to understand you? Stupid!
Omuyimbi amanyiddwa nga Spice Diana bw'atyo naye afuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okubanga ate alwala mu kkaawo wabula ng'ate ono kye yasanze mu ddwaliro ky'ekyomusawo gwe baamusimbye okubanga ate amukolako okubanga katono alemererwa okumukuba empiso ng'agamba nti tayagala kumulumya kubanga amwagala nnyo. Omusawo wange Angel. Ngenda naawe. Omusawo abadde alemeddwa okunkuba empiso ng'atya okunnumya. Obujulizi mbulina. Omusawo atya okunkuba empiso simulaba ng'ono. Otya kunnumya. Oh, thank you. Naye bino bulwadde kati essaawa onzijanjabe. It's okay. You can do it. Nze ngumye. Sorry. No, I'm strong. Ate ne tekanumye yadde wadde otiira weereere yadde tekanumye yadde. Muyitirivu atidde n'okunnumya. Musawo mugumu naye kunza alemeddwa. Mulabe nange mumanyi taginkube. Adde akankana kiwedde kati tuteekemu ddagala. Quick recovery namukwaya gwo omukago ogutaba abayekera mu buvanjuba bwa Congo gu Congo River Alliance omwegattira abayekera ba M23 abafuukidde Congo akayinja mu ngatto gulangiridde nga bwe gugenda okusiriikiriza mu kulwanagana kitaase omusaayi gw'abantu oguyitiridde okuyika. Bino bagenze maaso kubanga babiteeka mu kiwandiiko kye baafulumiza olunaku olwaleero nga we kijjidde ng'amawanga ageegattira mu mukago gwa G7 ne mu mukago taba amawanga ga Bulaaya gu EU batandise okutema empenda okulaba gutya bayinza okubanga bayimiriza ekitabantu mu ggwanga lya Congo. Kinajjukira nti alipoota y'ekitongole ky'amawanga amagatte ki UN yalaga nti abantu abasoba mu 9 be bakafiira mu kulwanagana kuno gattako abantu 1,288 nga bano be bakafuna ebisago eby'amaanyi. Kinajjukira nti abantu bangi abaali badduka ekibabo mu ggwanga erya Congo baddukirako mu ggwanga ery'e Rwanda wabula ng'eyo baabasenza luti era baabagobayo ne bamaliriza nga beesolosezza eggwanga lya Uganda mu bbaasi eziwererako ddala era nga bannayuganda bangi baatandika okwebuuza ki ekigenda mu maaso. Naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Tamaguzi Paul Semakula yavudde n'agenda maaso kubanga ate alabula bannayuganda nti ekituuse Congo essaawa yonna kigenda kubanga ate kituuka mu ggwanga lya Uganda era nga alina ensonga ze zeyagenze maaso kubanga ate alambika ku nsonga eno. Ebiri e Congo bigenda tuuka wano. Abasajja bano abayingidde wano beerituli abayitirivu, Abaethiopian abayitirivu be bayingiza wano, Abasudan gwolulabye ensi yawe efuna ettaka. Ensi bw'oba oli mugwira ettaka balikuwera ku liizi. Ne kati abagwira bonna kati ettaka bagulanga bwe baagala, babawadde emmundu, babawadde sente, beetirawo ne special funds ezaabwe ez'okugula ettaka. Naddala wano mu Buganda ebitundu by'e Bunyoro n'aweetoolodde. Bw'obadde okimanyi open door policy yeri wano n'okufuna ettaka sebo nze and we are credited globally. Anti-credited for what? That is one of Museveni's agenda. Their master plan agenda. Okulaba ng'ensi bagibajjako. Muddeeyo babawe obukunkumuka, muddeeyo babagulemu ekkiriranye, muddeeyo muggwemu ensa naye agenda eri e Congo yerina wano mu Uganda. Kubanga omusajja ono okuteekako omukono ku executive order ekkiriza abagwira okufuna wano ettaka. Omugwira omuzungu ng'agenda balekawo etteeka nti omugwira yenna ng'azze mu nsi yammwe ettaka alina kulifunira ku liizi. Balifunira ku kika. Kakati balifuna openire. Bannansi bonna bagubye otuuka kati mu bitundu kati nkuwanga makinde. Kansanga yonna. Munansi okyasobola okubaako ne wopangisa.
gwe wali okitegedde lwaki mwami Museveni yaddira bamanerenda bonna boogera olulimi lumu abeetoolodde eggwanga batwala property z'abantu enkya n'eggulo? Those manerenders speak one language across the country. Era batute property z'abantu. N'olwekyo gwe musajja gwe tubalengera wano mukyakyanca musimanyi mama Kongo babakuba simanyi gundi ekiri ekongo kidda wano naawe ewammwe baagalawo. Jjukira omusajja ayempawalinza abasajja bano abayingira wano abawadde sente abawadde emirimu abawadde power no authority. Kati olwaleero osanga omugwira ng'ayogeza maanyi okusinga munnansi ne batwala ebyalo byammwe. The other day nze siva Munyoro nakikubuulira kwa I'm not a Munyoro. Yeah. But I feel bad okusanga nga abanyolo bonna babagobye ewaabwe olw'amafuta. Zino group ze mulaba batwala mu Northern Uganda ze batuuma nti balaalo si balaalo. Those are not balaalo. Those are refugees from neighboring countries. Babayingiza wano gwe lwaki olowooza abasajja babeereeyo mu nsiko eyo nga tebavaayo? Gwe olowooza bo tebaagala kusula muyenga oba kololo kakati bagenda balondamu abantu bamwe abaali bategeera bonna babaguzeeguza emitwe tebakyategerekeka balooleza mu ssente money naye ng'ensi bagiwaddeyo. Sebako nkogeddeko kakulu because I'm a shadow minister n'abadde n'exchanging n'omuzungu omu n'angamba you guys you are fools. Omuzungu naye sebo yatuiseeko fools n'agamba open door policy Museveni gye yateekawo nti buli mugwira ayingire wano n'amala ne yeefuula kuba ye Museveni musajja mugezi kyakola yeefuula nga atakikola. Kati yeefuula mbu bano balefujja abali wano tabafaako. Meanwhile nga bakapitalinga eggwanga lyonna. Kati njagala kuwa ekyokulabirako wano Buganda ekyasigazaawa. Buganda ine ettaka liri luddawa. So ng'ate ebyo bikyali awo yo gavumenti ya Congo eyagala ebigambo bya Visit Rwanda ebiri ku mijooza gya kiraabu z'omupiira ez'enjawulo okuli kiraabu ya Arsenal, Bayern Munich wamu ne PSG bijibweko bunnambiro era nga bano babawandikidde ebbaluwa ebasaba okuyimiriza mbagirawo enkolagana yonna gye balina n'eggwanga erya Rwanda. Congo erumiriza Rwanda okuvujjirira ekibinja kya M23 ekyaleeseewo akanyamberege mu byokwerinda by'eggwanga lye Congo. Yenno Katikkiro wa Buganda yavuddeyo n'awabula abavubuka yabagambye nti construction of residential houses takes up a lot of money which would be used to grow business especially in the early stages of one's life. These days I caution young people against rushing into building personal residential houses. A huge amounts of money used to build a house could be used by its owner to either expand his or her business or even to start a new one. Work and prosper. By Charles Peter Mayiga. Yebwatyo bwakiraba agamba nti abavubuka mwetanidde nnyo ebintu by'okukwata ensimbi nti muzimba buzigo ate ng'alaba ekintu ky'okuzimba emizigo kitwalira ddala ssente nnyingi okuviira ddala mu kugula ettaka matiriyo byonna twala tugende naye ssente ezo singa oba ozikutte n'ozikolamu bizinesi esobola omeruka ate oba okyali awo n'okola n'endala oba okitegedde. So ye abasabye mukozese ssente ezo nga mukyali bavubuka musige mu bizinesi ezaki ez'enjawulo ddala okubanga ate mwettanira mu kuzimba emizigo. Naye nga ekyo tekikulobera kudduka mu Javek obeere nga ate weefunira plot of land. Mikono gyange manyaze Uncle Hyper, the company called Javek Properties Limited. Ntwala omukisa guno okuyita gowe nawe nanvubuka munnanga ali eyo naye nga waleetaze okuba nga ofuna kapoloti oba ettaka eddene ne bweba eka y'ettaka. Come to us, we are Javek Properties. Ngenda kuwa poloti ozanga ku miliyoni 3 eze Uganda nga poloti weri waliwo amasannyalaze ng'ettaka gimu bulungi osobola okulimirako oba okuzimbako ennyumba ey'okusulako. So mukwano gwange ali eyo jangu efunye poloti ng'obudde bukyali. Poloti zino nnungi nnyo. Get it from me, tetulina ntobazi. Bintu byaffe si byankaayana tukuwa ettaka nga n'oba ogambye nti enkyanzimba ozimbirawo. Obweyagala lyakyapa ekyapa kibaawo kyapa ku mmeeza si byakwetooloola. So jangu tukuwa ettaka gwali eyo mwattu weeyagale. Come and join us. We are Javek Properties so that you get a chance of owning a piece of land. Abaana bo batandise okusoma era nga baddiziddwayo wabula nga ate zo school fees si nnyangu ku mulundi guno ziri waggulu ddala era ng'omukulamanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi avudde n'agenda maaso kubanga ate ayogera ku nsonga eno n'omukulamanyiddwa nga King Saha yayogedde ku bisale amasomero bye gasaba. Katwegera abaana baddayo ku ssomero n'abazadde bali mu buzibu bw'ekitabo amasomero n'aga private school fees tebazidabuliza ebirungi ebiri
singa abazadde tebalina kasente ate okwongerere ku school fees abaana babasaba ebintu ebitategeerekeka sibanya muleete simiti muleete pebazi muleete sengenge muleete ebintu byamasanyalaze abaana bajja kusomera okusoma bino ebintu byaki katolabanga amasomero nago gagala ate kukola mu bazadde abaana batandike obuhadiwe obaki bwetwogera ku bintu bino mupalamenti gavumenti gegamba nti ati kakati ikonomi twagiliberalizinga twagita abantu batandikawo bizinesi ez'obwannannyini n'amasomero ag'obwannannyini kakati bwoba tusobola kulungamya nti newankubadde essomero lya bwannannyini abantu baleme kupikwa oba okyali gavumenti omulola tulina kulwana okwetanga okwejja mu mbeera eno naye abakolera amasomero tuli abaana 100 mu ssomero buli omu mumutumye olweyo muzitundawa tuli abaana 100 mu ssomero ndi buli omu aleete lwimbu muzitundawa abataano bo mukaga bwe baleetako nga mulaba zimala lwaki mugamba mulekerawo ezo ziwedde kati omukaga guleete enjeyo abana baleete eŋŋano abataano baleete omunnyo ne buli kyemutuma ffenna buli kyemutuma so nga ate ye yeggwanyiza okukwatira ekibiina kya NUP bendera mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North Alex Luswa Luwemba wetwogera mu ttaka ku kitebe kya NUP okuwaayo empapula ezisaba ekibiina omuteekamu obwesige era ng'ono awerekeddwako omubaka amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana so nga ate era mu ngeri yemu ye omukulu amanyiddwa nga Luyimbazi naye bw'atyo avuddeyo n'agenda mu maaso kubanga ate akakasa bannayuganda nti tagulangako wadde aba NUP okubanga ate bamuwa kaade. Wali yali ansabyeko ku ssente yonna mbuno muwe ssente mbu nsobole okufuna tiketi y'NUP. Abo boogera bijweteke byanjwanjwa oyo kalebule bagala okunyambaza nnyini eddiba ly'embuzi bandiise emisege balimba nze teri yali ansabyeko ku ssente ekirala sinyumyangako na chairman Nyanzi ku WhatsApp nga bwe babijweteka teri yali ansabye ssente neyo handwriting eyogerwako si yange mu WhatsApp si yenze siwandiika bwentu n'oluzungu lwange si lweru olwange lwaddala nnyo okusinga akaawo si yefa abaayogere. Ebyo nga biri awo yo Parliament egobye okusaba kwa UPDF okw'obuwumbi 138 nga zino zibadde zakweyambisibwa mu kulonda akalulu ka 2026. Parliament etegeezezza abakulu nti guno omulimu gwa Uganda Police Force so si UPDF era ne bagamba nti waba n'abaawo ensimbi zonna ez'okuweebwa zijja kuba nga ate ziweebwa polisi. UPDF egenze maaso okuba nga ate etegeeza ababaka nti singa babawa ensimbi zino omulimu gwe bagenda okukola gwa kukuuma bonga bo ababaka wabula nga ababaka kino kyo bakiwakanyiza ne bagamba nti olwakalulu kajja kuba atekafuuse kintu kirala nnyo singa ab'amagye bakeetabamu nti baleete obukuumi. Y'omukulembeze w'eggwanga lya Amerika Donald Trump ayongedde okukalubya embeera naddala eri abagwira mu ggwanga lino era nga abamu ku bo bye banyumya n'abalina empapula byandibatwaliramu. Kano ka video nkakoze mu Luganda lwaki kubanga jagala gamba Omunnayuganda ali eyo nti no abantu bali bazza waabwe ate n'abali wano bali ku bunkenke bandi benjogerako abali mu Amerika nga tebalina bipapula n'oli yagezaako okufuna ebipapula ne babimuma bali ku bunkenke. Abantu bakusanga oli mu supermarket ogula bintu nga bakusalako bali babazze kwata abali okukolamu nayo nga bakukwatiramu bakubuza ebipapula tobirina. Kati ate ekirala jjukira Abannayuganda bwe bajja wano tubawe amannya gaffe abalinayo ko kapapula abalina green card
tubawa amanya gaffe kati naffe baba bagenda kuteeka mu buzibu kati nkwadde amanya bakukuteeyo n'amanya g'okolera musigago nze oba ontadde mu buzibu toyina manya ate kati bakubuuza ono akola manya ki nti ye gundi nti ne employer ate tamumanyi nti si yeye kati byebyo ebizibu byetuki byetuli ogendamu kati nti oba oli eyo nga oyagala kujja n'ofuna amanya tojja linda Trump aveeko ate ekisinga obwangu ogenda mu divirotary ejja kukuyamba ogire wano kumanya kyekiseera ekyotegeera nti divirotary ye solution kati divirotary oba kugenda ku bintu byaki kusoma ye solution yokka naye oba ozze wano ng'omanyi ogenda kweyamanya g'abalala oba osaba asylum saawa zino ka pressure kanene bangi bali wano bali ku asylum badde balinze abamu babagaana obbawo ebipapula bangi babagaana abamu tebannaba nabagaana naye waliwo omuvubuka babadde kooti keesi ye yabadde eriyo ki yabadde eriyo mu gwa 8 naye kati bamugambe jangu kati mu April wano April eri kujja bagikendeza namugamba jangu tubikoleko mangu kati baagala ki we bamugaanira kumudipotinga kati ebintu byatabuse tobeera ng'oli eyo ng'oyagala kujja wano kakoze mu Luganda kubanga aganda baffe njagala mbabuulira ekituufu ebintu byatabukidde ddala oba toyina mannyo koya mugaa mulala anytime ekyo kikugwako baagaliza olunaku olulungi Twongera obbasabira baganda baffe naye ng'ate neeyungaako tubeere nga tetwagaliza Beautiful Christine Nanchinga amazaalibwa amalungi. Happy birthday beautiful, enjoy your day. Ate munange nkusabira Mukama ayongere okwanukula essaala z'okuba mu mutima oba ne by'oyaayaanira bingi abyanukula atakuwangaaze. Ngenda kubanga nkusibuza emboozi y'omukunja atasera. Yes, waliwo akatambi akasaasaanidde ku mikutu migatta abantu nga bangi bagamba nti ye mukunja atasera ate ne batakomaawo abamu ne bavaayo ne batandika okubanga bamubika. Ono avuddeyo n'abategeeza nti tannafa mulamu wabula ate abasabye okumukwatirako oba okumuyamba asobole okubanga asaba oba afuna okusonyiyibwa okuva eri omukyala amanyiddwa nga Halima Namakula gw'oyinza okuyita Godmother Wani wa Rema Namakula ng'agamba nti kyonna kyayitamu omukyala ono ye yakimutuusaako. Gwe ategeera story eno oba azze angoberera oyinza okuba nga ate oli ku same page nange kaakati kubanga tujjukira bulungi nnyo omukunja atasera okuvaayo ng'agamba nti baaterekanga ssente zaabwe eza sako era nga zaakwatibwanga omukyala Halima Namakula wabula ate omukyala ssente mbunaazirya okusinzira ku bigambo bya mukunja era nga ye yavaayo n'agamba nti ye ayagala mutemwa gwe kubanga we yali atuuse n'agamba nti ali mu mbeera yeetaaga ssente bw'atyo yamunoonyanga mu bifo eby'enjawulo ng'asaba ssente era ekyaddirira twalaba mukunja kuwamba ki motoka ng'agamba ye zize tebajja kuzirya. So eyo yeringa saga eyasembayo ze zimu kwezi ezaasembayo kubanga ate tulaba omukunja atasera ebiseera tebyayita nnyo tugenda okulaba nga ate abuze ku mikutu migatta abantu ate nga yali muntu wa ku mukutu nnyo. Ngenda kubanga ate nyongera okujjukiza nti Sheikh Ashraf agenda kubanga akusomereddwa mu mbeera yonna ekutawaanya so mukwano genda maaso obeere nga ate omukoonako osobole okubanga oyambibwa mu mbeera eyo gy'oyitamu okuweereza mbadde pijje naye nga nkujjukiza nti airport pickup ngirina nnyo nnyini ddala okubanga ate ekukwatirako. So ngenda kubanga akutuusaako ebigambo bya mukunja omuli okwegayira Halima Namakula naye ng'ateera nja kutuusaako n'akatambi akamuviirako obuzibu nako nkakuleetedde. Mbadde pijje bwe bali kubeera mulabi mulungi mbeera bulungi weeraba. Kale mbalamusizaako amanya yenze omukunja. Waliwo amawulire agatambuzibwa ng'abantu bapositinga bagamba nafudde. Abatambuza amawulire ago simanyi kigendererwa kyabwe na oludda wawe bafuniramu naye bifo nga tonnatambuza mawulire ago kale nze oyinza obutambalirira kubanga nze ng'omuntu nali mbaddeko ku social media ebyo mba mbimanyi nsobola obigumira naye lowooza ku famire yange
kubanga gwe buli wokola video n'ogiteekayo n'ogamba mukonje afudde, gwe kimanye abafamire baba balina okunkubira, mikwano gyange buli omu aba alina okunkubira. Bw'oba okyalina embeera ebindeega bindeega n'otabakwata, oli mu mutima alowooleza ddala nti ndabika nakoze ki. So nsaba kubeegayirira abambika bambi temuddamu kukikola, mundeke gye ndi, nange nina ensonga zange. Lwaki? Kuba n'abambika tewaliwo yali ansinga kunyumirwa beera ku social media, naye bwe mba nasalawo ne ŋŋamba akambeera eno ebintawanya tulabe engeri gye tubifikisinga nga tebiri ku social media, kitegeeza nsaba busabe mundeke mbeera eno. Waliwo abankubidde, twagala kuyamba, neeyanziza nnyo naye sirina buyambi bwe neetaaga. Ebimu ku bintuusizza ne ku mbeera obulamu buno kati bwempitamu, ebimu ku byo y'embeera y'okuyambibwa ebyo. Olinajja nzize kuyamba. Kakati abamu ku batuyamba bano si bonna, naye mulimu abajja ng'ekigendererwa si kyakuyamba, ye n'akuleetera n'akuwa, naawe n'ofukamira ne weebaza neeyanziza, naye nga tomanyi by'otutte, naye nga yayitidde mu kukuyamba. So n'olw'ensonga eyo neeyanziza nnyo omutima ogwo, naye nsaba mundeke nja kubimaliriza. Maybe omuntu yenna awulira nga yandyagadde okunnyamba, kyoyinza okunnyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayiririrako maama omulungi, maama Alima Namakula ansonyiwe. Bwe buyambi bwokka bw'oyinza okumpa, teriiyo buyambi bulala bw'osobola kumpa. Obuyambi bwonna bwe wandirowoozezzaako yinza okuba mbadde nsobola obwetuusaako, naye ku kyobulamu maama Alima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke, ssente zisigale tuzireke, naye nsigaze obulamu. Waliwo abantu bange abagezezaako okwogerako naye omwegayirira, naye akyagaanye. Era ndowooza akatambi kasembyeyo kola bw'ati we yagambye. Omuntu waba musiru naawe ofuuka musiru. Recently oba ojjukira nti waliwo yali ampandiika njogerako nti atutte emmotoka yange nga tukitambula naye nga kimukoledde, naye nga ali kunze. Kati oyo ye yakoma samuddamu ekintu kyonna kuba nagamba people knows me. Kati oyo ye yakoma samuddamu ekintu kyonna kuba nagamba people knows me. Sisobola kuddawo nti ate nyombe n'akavubuka akakatandika okuyimba. Nze gye ndi sirina tabbu yonna, era ekyokumbika ndowooza yekimpalirizza puresha gye muli okuteekawo. Nze mundeke abakyali mu bulamu obwo kuyimba TikTok, mbagaliza buwanguzi, mbagaliza birungi. Otherwise byonna sijja bibanyonyola, kubanga ate we nagamba bibanyonyola muyinza n'okubiddukamu nga temunnatuuka ate kufe bye tutuuseemu. Mukama abankuumire, saagala ate kuddamu wulirayo omuntu mulala nti mukonja yafudde. Akatambi mu bugubi mu kwewaayo nsazeewo nenkakola, yadde ebintu bya kamera ebyo nabivaamu. Kale Mukama abankuumire. Awo bya mirembe, saagala mmenya mmotoka y'obboyi. Njagala nanyini emmotoka eno. Njagala maama Alima Namakula. Anko tombuzaabuza, sizekayana naawe, njagala maama Alima Namakula mu mirembe.
mu mirembe nzize bya mirembe abadde mweno kopolo motoka zibaddewo bbiri wano bbiri zitya zibaddewo kawondo olaba kawaddemu erinda libadde wali waliwo emotoka bwaba badde mpa maama Alima n'amakula nze njagala kimu sente zange ku bibiri njagala sente zange mu mirembe sirina muntu gwe ngenda kuddamu kutya ne waba wa kitiibwa atya nga yabba akasente kange tunuulira muvuga bw'obanga omanyi waali gwe muleete mu mirembe tuleme kuyomba tuleme kuwoggana kigwe either musasule miliyoni zange 4,600 ze yatwala nga tuli mu ssako y'abayimbi ne batuddukako ne yanso ne bali luno ne bagenda beegatta mu federation kwedikka enzo yonna yoka ebaddewo tosobola kulya kasente kaffe ka ssako tumaze okusonda sente zaffe mutugambye tugenda gabana ate ne mumala ne mudduka maze emyaka kati tugenda mu 3 mbasiriikiridde mbawe ekitiibwa kuba mu bakitiibwa kati ebitiibwa byaweddewo ze sigenda kuddamu kutya muntu n'omu olw'okuba alina ekitiibwa kopolo mullo siddamu kutya muntu mulala ne waabanga omusajja wona balina embuto nnene boy mpa maama Alima n'amakula mpa maama Alima n'amakula ampe sente kubanga waali wano ntaliiwo kati bw'aba taliiwo anko sigenda kayana naawe mpa ebisumuluzo by'emmotoka atuwa ebisumuluzo ate tulimba mbu waliwo efulumye atuwa ebisumuluzo kino yekigivuga soko jicheki wao webuga tavao soka kwa hiyo tu ngani mafuta soe kati omanyi abaleta miliyoni zange 4,600 emotoka nga baginona jamu ebibyo mujjemu ebyamwe mugulira jjemu ebibyo byonna bijjemu tebagamba mbulwadde ebintu ayijebu jamu ebibyo byonna omuntu n'avuga emmotoka bweti nga yamala kubba sente zaffe tezitambulira olaba tatamale kale kamera kangitereze oba wali obaddeko mu ssako ne mumala okuŋŋaanya sente za ssako omuntu n'adduka nazo nakubidde maama Alima n'amakulu omanyi bye yaŋŋambye yasose kuŋŋamba mbufe muwuma yaŋŋambye mbufe twavaayo muwuma twadda mu gundi mu federation ewa edikenzo genda olope federation sente zange naziwa federation nze sisobola ba musiru kulopa kenzo siwangako kenzo sente sagala yetuuseko buzibu atandika okugamba mbofe twaba omutuusizadeni bakopola abalala temumukiriza kuba simu n'emubboyi nga tetunabulira ajja babuusa